You don't want vehicles to go. We are not going to use the lower route because we are not going there. We are going this way. Wadde nga poliisi olunaku lw'eggulo esobodde okulinnya eggere mu lukuŋŋaana lwa kabondo ka FOC olwabadde olw'okubeera e Katwe, kino tekiigudde ettama abakulu mu kabondo kano okugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Aba FOC bategeezezza bannamawulire olwaleero nga bwe bajja okugenda mu maaso n'olukuŋŋaana lwabwe olw'enkya. Nze okugyako nga nfudde enkya tugenda kubeera nalaala ekirake okutwala ebbaluwa mu ofiisi y'omuntu ne bakubako sitampu abajulifisiivinzi oba sekuritale oba ani abeera ku desiki awatuukirwako tekitegeeza nti ebbaluwa eyo baba bakkiriziganyizza n'ebyo ebiri mu bbaluwa. Abo baba balina kubeera nti beetikka ebbaluwa eyo okugitwala ew'omuntu alina ogikolako. N'olwekyo ebbaluwa zino ze tufunye ekikeereza akawungeezi tekitegeeza nti tuzikozeeko. Tugenda mu miitingi kye tunaaba tutuuseeko kyonna kyonna tujja kuba tubategeeza. Ssemujju Nganda agamba nti ebyabatuuseeko olunaku lw'eggulo si byakubajja ku bigendererwa byabwe. Era tetwayingira mu byabufuzi bino nga seremoni ng'omuntu bw'ogenda ku mbaga nga sigwe kawasa. Mu byobufuzi buli omu abeera kawasa. Ng'oggyeko olukuŋŋaana lw'enkya, aba FOC bategeezezza nga baliko enkuŋŋaana endala ze bagenda okuba mu Kampala. Olwokubiri tugenda kubeera e Kasubi ku ssaawa ze zimu. Olwokusatu tugenda kubeera e Kitintale. Ku lwokuna tugenda kubeera e Kawempe. Ate ku lwomukaaga tugenda kubeera e Kololo. Ye ssenkulu wa FDC azzeemu kikkaatiriza nga bw'agenda mu kkooti okuwakanya akawaayiro ka poliisi kekozesa ennaku zino aka preventive arrest okukwata bannabyabufuzi. Tugitwala mu kkooti ya ssemateeka kubanga yeeyambisibwa bubi si kyetegeeza bye bakola. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa ya ssabbiiti eno aba FOC balangirira nga bwe bagenda okuba enkuŋŋaana eziwerako okulaba nga bakaka gavumenti okukola ku nsonga eziruma bannayuganda zisobola okugonjoolwa. Julius Senkandwa, NTV.